po jako akawuwo. Abatuuze ku byalo bibiri okuli Kasangombe wamu ne Kisimbiri mu muluka gw'Empunga mu tawuni kanso ya Wakiso nga bano basoba mu 2000 nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Kisimbiri Kafuma Twaibu batemye emiranga olw'omugagga w'Obweni Stephen eyeesowoddeyo okusenda ebyalo bino byomubiriri okukolerawo emirimu gye olw'ensonga nti ettaka lino yaligula. Ettaka lyange balitudde maama akayumba kange konna bakatudde. Uganda bweba yatutunda eveeyo yogere ekituufu tumanye nti Buganda yatutunda. Kyokka abatuuze bano bagamba nti newankubaddewo Obweni agamba nti yagula ettaka lino eriri ku block number 66 bo tebagenda kumuganya kubasindiikiriza olw'ensonga nti nabo batuukiriza emisoso gyonna egibavunaanyizibwako okuwangalira ku ttaka lino. Buganda lwaki teyimuka kujamuzi n'ensonga ng'ate beenoonya ssente yeetala n'obumotoka bwayo bwe tutuuka mbuzi obumotoka ne bugwamu amafuta. Ssentebe Kafuma Twaibu wamu n'abataka abalala batunnyonnyodde embeera mwe bayita ey'okutiisibwatiisibwa. Naye sebo pulezidenti tuga ekifo kino okuba tetwakituulako twali tetuwuliranga ku nsonga liizi evuddeyo ku mulembe guno era omusajja avuddeyo nayo w'Obwemi Stephen agamba nti ettaka lino yaligulira South Africa, ettaka lino yaligula mwaka ogwa 2019. Enkyagenda era bugezi okujja opima ettaka naye omusaayi gugenda kuyiika. naye ye RDC Mbabazi n'atugamba munajjabuwa obuyinza alina okujja apima ettaka lekuwasa tetulina bwannannyini. Bano batulaze ebiwandiiko ebiwerako bye balina ku ttaka nga n'ebisinga biva mu kitongole kya Buganda ekivunaanyizibwa ku by'ettaka ekya Buganda Land Board kwe basasulira ensimbi. Menge manyi Stephen Mengo bw'oba oyagala kuyiwa musaayi ku ttaka lino bwe muba mwatandika kati kuteeka bufere ku Mengo nakyo twagala tukimanye. Katikkiro tuli wantu bonaabona tovaagayo. Wano mu Wakiso Town Council mwayagala okujja agoba abantu bo beeseze lunaku batugamba nti bagenda pima naye tumulayirira enkya bwe bajja wano omusaayi gugenda kuyiika. Omwogezi w'ekitongole kya Buganda Land Board Dennis Bugaya aliko byalambise ku nsonga z'ettaka lino. Ettaka lya Bwakabaka era ligwa mu byapa ebyaddira Obwakabaka mu 1993 lyagenda okuddira Obwakabaka nga gavumenti eya wakati erina omwami gwe yali ewaddeko liizi naye liizi eyo nga gavumenti eya wakati eyiwa omwami oyo yazigiramu ebibanja by'abantu ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka. Ekirina okukolebwa kwe kuggula empeera tumanye liizi eyo ani agigwamu ani atagigwamu. Y'omugagga w'Obweni Stephen alumirizibwa okusindiikiriza abatuuze agenda kwerula empenda okulaba wa ettaka we liyitira nti era y'ettaka yalifuna mu mwaka gwa 1997 nga ne liizi gyaliko ya Uganda Land Commission so si Buganda Land Board ng'abatuuze bwe balumiriza. Balimba lwa nsonga teri muntu ali kujja ground nti agenda kusengula abantu. Twagala tukole boundary openings on the ground tutegeere liizi eno eyange ne Buganda Land Board, is it the same land we are talking about or it's a different land? Naye ngeri katamanyi it is block 266 plot 121 eyo liizi ya Buganda Land Board, it's Uganda Land Commission. Embeera eno eresa abatuuze nga bakukuluma nga beebuuza ekyokuzzaako era nga wano basinzidde okuwanjagira omukulembeze w'eggwanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wamu n'abakulembeze abalala okuvaayo okubadduukirira. Nze abaana bonna mbazaalidde kuno Museveni tuyambe, Kabaka tuyambe, Katikkiro oli ku kibannage ow'e Masaka tuyambe, Katikkiro Museveni ne batugamba mugoberere procedure
eriya zonna ne tuzigoberera ne paka lwe batutuusa ku kyapa byonna ne tubisasula omulundi ogu. Museveni w'oba olemeddwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe nga bikulemye, tukusaba entebe giveemu gikwase Robert Kyagulanyi yajja okutununula.